Olunaku olwaleero sipiika wa paalamenti omukyala Anita Among alagidde aba-SFC bamuyambeko okukwata ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbu nno ng'ensonga mbu kalebule mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayogera kalebule naye nga kalebule ki ng'ate buli kye twogerako kyonna kiri ku likodi n'ensi yonna eba ekiraba era bo bayinza olowooza nti bye bakola bannansi ne tubitera ku internet nti abantu munnange tebagoberera neetwongera obajjukiza n'okubategeeza nti kati ensi yavaawo dda we bagirowooleza nti bagenda tubika akatambaala ku maaso bo bayiseewo obubbi bwabwe awo twavaawo dda baganda bange mikwano gyange abantu kaakati baazibuka amaaso bamanyi ekyokukola so Anita Among wandibadde muntu mulungi ne weewummuzaako n'obaako kyokola nga omuntu omukulu n'okoma ebikolwa eby'okubba eggwanga lino eggwanga si liryo si lya kitaawo ate si lya jjajjaawo aye terigenda kukoma ku ggwe tukyalina abasipiika abalala bangi abagenda okujja batwala eggwanga lino mu maaso so teweerimba ne weerowooza nti ggwe agenda okubeera wano nga otambuza buli kimu kibeerawo lwa nsonga era tutegeeza bannayuganda ffenna nti tuwulira essanyu ate era tuwulira nga tuli bavumu olw'okubanga eddoboozi lyaffe lye tubadde tuyayanira ebbanga lyonna litandise okuba nga liwulirwa era kino kigenda kutuyambako nga bannansi okugatta amaloboozi gaffe n'okutwala Uganda yaffe eno mu maaso tweyanziza nnyo eri yenna akola buli kimu ekisoboka okulaba nga ogatta eddoboozi ly'okulya bannayuganda okola ekyo nnyini ky'olina okukola ku lwa Uganda yo okusigala ng'etambula ate era ng'egenda mu maaso tuli basiimu nnyo sinnalaba noonye okwewandiisa okwewandiisa balina kusanga waka mu constituency balina okusanga sinnalabayo anoonya kwewandiisa eggulo babayise babaka banno gwe tewafunye gundi ekuyita nze tebampita nabalengedde ku mativi tebampita naye nabalengedde ku mativi naye ng'okyali wa Nuupu oba nja kwerowooza ekiseera nga kituuse saazaalibwa mu Nuupu sirinaako kipande ku bulamu bwange nteekwa kuba wa Nuupu. Ekibuuzo ekinene kiri nti omusajja ono Bobi Wine ddala yavaawa amazima atategeera yekka yatasobola kutegeera maanyi ga Bobi Wine ate buli agezezzaako okwebuzaabuza obutategeera maanyi ga Bobi Wine afundikira ali ku ttaka. Abasajja bano baali bakeekyanga babuuza omukulu ya Bedi Bwanika okyali wa NUP n'agamba nze ndi wa NUP tewali asobola kunzigyamu NUP era sigenda givaamu ne mukama we yennyini baamubuuza era naye yagamba nsisobola kuva mu NUP ekibiina kye natandikawo mu kwefiiriza ne mu kwewaayo kati we bamubuuzizza okyali wa NUP n'agamba nkyerowooza kwegamba kyali essaawa eno amazima takyakitegeera tamanyi oba wa NUP wasi wa NUP akyerowooza oba okitegeera ekyakiyisakisiza bamugambye bayise abaka ba NUP ogenda ku kitebe gwenga tewagenze muze tebampise kati ate bayita ababaka ba MP bayita ababaka ba NUP ate gwe nogaa nti tebaakuyise oli mbaka wa kibiina ki oli mbaka wa kibiina ki kadi yoyina ya NUP bayise abaka ba NUP bonna bagenda ku kitebe kya NUP ate gwe nogamba nti tebaakuyise sebo gwe oli wa kibiina ki gwe bataayise ekirala agambye mbu naye tannaba kulaba bawandiika bw'alina bamusanga ewe mu constituency ye bamuwandiike bw'wali ojoyinira NUP ani yakusanga ekabonero okuwandiika nga twalaba wewandiisiza ku kitebe kya NUP nga kye twakula sebo kati oli ki okubalinda mbu bajja bakusanga waka bakuwandiike naye awala bannaye omusajja Bobi Wine Katonda yamuwa eggwanga nga kirabo abo be badde ab'amaanyi abatagambikako abatasonyiwamu lunwe bannabyabufuzi abaazibwa obwakabaka myaka 2 basinya politician Buganda beerina kwesibidde olukoba baabo Abedi Bwanika
Yesu Kristo yayina obusobozi obusobola okusaba Katonda n'asabira Yuda Iscariot yamulyamu olukwe naye kwalibadde okufa n'afa nga tamulidde mu lukwe. Oba kitegeera naye gonza lwaki yamuleka n'amuleka akole enkwezi ng'ayagala ekibi kino kyakoze ekyokulya mu Yesu olukwe kimulumirize era bwe kyamulumiriza ne kimusukkako Yuda yeetuga yekka. Kale nammwe ebikolwa byammwe ebikyafu ebyokulyanga eyonkwe mu bannammwe ebyokulyanga mu bannayuganda olukwe ebyokwetundanga ne mwefula bamalaya b'ebyobufuzi political prostitute bibalumiriza. Kulula Bwanika amanyi okusoma body language olaba obulumi obuli mu mutima gwa Bwanika n'obwenyavu obweyolekedde ku mubiri gwe ng'ayogera. Omulabye ddala omusajja ayogeza ennaku n'obulumi obw'ekitalo nga buva ku ggumba mu mutima munda. Kyagulanyi bw'atyo talina gwe yakeera nkya ku makya namugaa nti toddanga ku kitebe kya NUP ne temukyalinnyayo ng'ate tebabagobangako. Kyewuunyisa omusajja alina kadi y'ekibiina ng'ebifa mu kibiina kati naawe obirinda ku NTV akawungeezi. Ebifa mu kibiina mubirinda ku TV nammwe kwe muba mubirabira oba biwulira ku leediyo mulingiza bulingiza. Kati abaina kadi ya NUP meeting ne bwetula mu parliament owalira of opposition Joel Senyonyi temusobola kulinnyayo naye nga teri n'ogu yali abagoye ntemuddanga wano omugwa mwagweyambaza mwekka ne mwetuga. Bobi Wine yabawa obukulembeze ng'abawadde emigwa. Mukozese emigwa gino okulunda embuzi okubeera abasumba abalungi oba mukozese emigwa gino okugyeyambaza Mulago mwetuge ekifo kyo gikozesa okusumba endiga ze mukulembera. Kati mmwe emigwa gyabawa mwagikozesanga mwajambala Mulago kwetuga. Essaawa eno obukulembeze mu bulimu kadi z'ekibiina mugirina naye ebifa mu kibiina mubirinda ku TV na ku leediyo temukyasobola kulinnyayo ng'ate tebabagobangayo. Emigwa mwajambala Mulago. Emigwa mwajambala Mulago. Tubadde tukyakola nabo mubadde mwawulirawo era mbadde nate okukola video nga nkuba akalango kyandabira ku foto soja we Kamanya Kibonera simanyi Kimanya Kabonera ne mukamaawe ono omusituzi w'ensawo ya Anita Amongo atubuulira bali kukinga batubuzeeko nnyo puuga ne waluguddemu anti mukama wo ositulira ensawo badde wesunga gisitula ng'agenda Bungereza tokyagenzeeyo. Tebamubaani zibamugobye si Bungereza wokka buli nsi eri mu Commonwealth. Mujjuka ekigambo Bobi Wine kyayogera naga ntwagala lunaku lukye enkya nga Museveni ne bamusanga e Kenya bamukuba jeeke nagamba tusekamu naye nga tuli serious. Kenya bwe bali mu Commonwealth essaawa ne bakwatira Anita Amongo bamukuba jeeke. Ebigambo by'omusajja bigenda bituukirira mpola. Kenya bwe bange eri mu Commonwealth country, Tanzania eri mu Commonwealth country, Rwanda, Burundi, Congo ng'ezo zonna z'ebigambo ziri mu Commonwealth country. Bwe bamusanga e Rwanda jeeke eruma. Anita Amongo musanga e Rwanda bamukubirawo jeeke. Anita Amongo musanga e Kenya bamukubirawo jeeke. Ekyo yakyogera ku Museveni ekiseera kijja tuuka kisookedde ku Anita Amongo muwala we amubbira ssente bwe kisookeddeko. Mmwe mutava ku nnyonyi asiiba mu kucakala mu kulya bulamu struggle kyeyo okulya obulamu ekibaita okulya obulamu. Omusajja asiiba mu palamenti ya Bungereza asiiba mu palamenti European Union Parliament mwabira buli kaseera ebibala ebiva tubiraba enkya n'eggulo nga mugamba bagenze kucakala mukyalo beera nnyo kucakala ebiva mu kucakala birala. Munnange Bwanika ne mukamaawo Bobi Wine yali mugezi obutabatuga n'abawa emigwa mwetuge kituyinza okubagamba nti muwummule emirembe mu kitangaala kibaakire muti Bwanika okyali wa NUP n'agamba nze eri wa NUP
tewali asobola kunzigyamu NUP era sigenda givaamu. Ne mukama we yennyini baamubuuza era naye yagamba nsisobola kuva mu NUP ekibiina kye natandikawo mu kwefiiriza ne mu kwewaayo. Kati we bamubuuzizza okyali wa NUP n'agamba nkyerowooza kwegakateeka kyali essaawa eno amazima tekyakitegeera tamanyi oba wa NUP wasi wa NUP akyerowooza oba okitegeera ekyakiyisakisiza bamugambye bayise abaka ba NUP ogenda ku kitebe gwe nga tewagenze muze tebampise kati ate bayita ababaka ba MP bayita ababaka ba NUP ate gwe noga nti tebakwise oli mbaka wa kibiina ki oli mbaka wa kibiina ki kadi yoyina ya NUP bayise abaka ba NUP bona bagenda ku kitebe kya NUP ate gwe nogamba nti tebakwise sebo gwe oli wa kibiina ki gwe batayise. Ekirala agambye naye tannaba kulaba bawandiika bw'alina bamusange ewe mu constituency bamuwandiike. Bw'ali ojoyinira NUP ani yakusanga ekabonero kuwandiika nga twalaba wewandiisiza ku kitebe kya NUP nga kye twakula sebo kati oli ki okubalinda mbu bajja bakusanga waka bakuwandiike. Naye abala bannaye omusajja Bobi Wine Katonda yamuwa eggwanga nga kirabo. Abo be badde ab'amaanyi abatagambikako abatasonyiwamu lunwe bannabyabufuzi abaazibwa obwakabaka myaka 2 basinya politician Buganda beerina kwesibidde olukoba baabo baabo Abedi Bwanika Yesu Kristo yayina obusobozi obusobola okusaba Katonda n'asabira Yuda Iskariote yamulyamu olukwe naye kwali badde kufa n'afa nga tamulidde mu lukwe. Oba kitegeera nekoza lwaki yamuleka n'amuleka akole enkwezi ng'ayagala ekibi kino kyakoze ekyokulya mu Yesu olukwe kimulumirize era bwe kyamulumiriza ne kimusukkako Yuda yeetuga yekka. Kati nammwe ebikolwa byammwe ebikyafu ebyokulyanga enkwe mu bannammwe ebyokulyanga mu bannayuganda olukwe ebyokwetundanga ne mwefula bamalaya b'ebyobufuzi political prostitute bibalumiriza. Kulula Bwanika amanyi okusoma body language olaba obulumi obuli mu mutima gwa Bwanika n'obwenyavu obweyolekedde ku mubiri gwe ng'ayogera. Omulabe ddala omusajja ayogeza ennaku n'obulumi obw'ekitalo nga buva ku ggumba mu mutima munda. Nikyagulanyi bw'atyo talina gwe yakeera nkya ku makya n'amugaa nti toddanga ku kitebe kya NUP ne temukyalinnyayo ng'ate tebabagobangako. Kyewuunyisa omusajja alina kadi y'ekibiina ng'ebifa mu kibiina kati naawe obirinda ku NTV akawungeezi. Ebifa mu kibiina mubirinda ku TV nammwe kwe muba mubirabira oba biwulira ku leediyo mulingiza bulingiza kati. Abaina kadi ya NUP meeting ne bwetula mu parliament owali leader of opposition Joel Senyonyi temusobola kulinnyayo naye nga teri n'ogu yali abagoye nti muddanga wano omugwa mwagweyambaza mwekka ne mwetuga. Bobi Wine yabawa obukulembeze ng'abawadde emigwa. Mukozese emigwa gino okulunda embuzi okubeera abasumba abalungi oba mukozese emigwa gino okugyeyambaza mulago mwetuge ekifo kyo kikozesa okusumba endiga ze mukulembera. Kati mmwe emigwa gyabawa mwagikozesanga mwajambala mulago kwetuga. Essaawa eno obukulembeze mu bulimu kadi z'ekibiina mugirina naye ebifa mu kibiina mubirinda ku TV na ku leediyo temukyasobola kulinnyayo ng'ate tebabagobangayo. Emigwa mwajambala mulago. Emigwa mwajambala mulago. Tubadde tukyakola nabo mubadde muwangulirawo. Era mbadde nate okukola video nga nkuba akalango kyandabira ku futu soja we Kamanya Kibonera. Simanyi Kimanya Kabonera. Ne mukamawe ono omusituzi w'ensawo ya Anita Amongo atubuulira bali kukinga batubuzeeko nnyo. Buganda waluguddemu. Anti mukama wo ositulira ensawo badde wesunga gisula ng'agenda Bungereza tokyagenzeeyo. Tebamubani zibamugobiri
si Bungereza wokka buli nsi eri mu Commonwealth mujjuka ekigambo Bobi Wine kyayogera naga ntwagala lunaku luche encha nga Museveni ne bamusanga e Kenya bamukuba jeke nagamba tuseka munenga tuli serious Kenya bwe bali mu Commonwealth esaawe ne bakwatyo Anita Among bamukuba jeke ebigambo by'omusajja bigenda bitukirira mpola Kenya bwe bangi eri mu Commonwealth country Tanzania eri mu Commonwealth country Rwanda Burundi Congo ngezi zona zebigazi mu Commonwealth country bwe bamusange Rwanda jeke ruma Anita Among musange Rwanda bamukubirawo jeke Anita Among musange Kenya bamukubirawo jeke ekyo bacho yachogera ku Museveni ekisa kijatuuka kisokedde ku Anita Among muwala we amubira sente gwe kisokeddeko mwe mutava ku nyonyi asiba mu kuchakala mu kulya bulamu struggle kye yokulya obulamu ekibajo okulya obulamu omusajja asiba mu parliament ya Bungereza asiba mu parliament European Union parliament mu abira buli kaseera ebibala ebiva tubiramu enchane eggulo nga mugamba bagenze kuchakala mu kyalo beera nnyo kuchakala ebiva mu kuchakala birala munnange bwanika ne mukamaawo Bobi Wine yali mugezi obutabatuga n'abawe emigwa mwetuge kituyinza obbagamba nti muwumule emirembe mu kitangaala kibaakire mutebenkere ebigambo byebyo ebiva ku ludda eyo Riverside eyo era twongera bagamba n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency elected President of Uganda atambula wamu ne Bannayuganda era ajja kuba ow'enjawulo ebbanga lyonna.